Omwana wange oyo ye essaawa yonna afa. Omwana essaawa yonna afa. Kati nono we twagenda mu ddwaliro ne bamukebera era naye ne bamukebera ng'alina obulwadde. Ono omwana ali wano naye nga yafuna obulwadde. Nga nabuzaala nabo. Embeera gye ndimu sifuna buyambi. Sirina buyambi bwonna bwe nfuna nti buubuno. N'ekiba kyakulya neetetenkanya bwetetenkanya. Ennyumba yo era nali nafuna ennyumba nga mmanyi nti naagisobola naye ennyumba yatuuka n'ennemerera yali yapangisa. Ng'olwo omwezi bayasente yali ya mitwalo 3 ate nga sisobola zifuna mu mwezi. Yendi bayitayo katente munda nzato okubakolera content olunaku olwaleero. Ine kamera posani wange eyo gomulaba makkati mabega wange ate naddako promoter Stuart okujje tuzze okukola emboozi ya maama alina abaana abasatu nenga maama ono alina akawuka kasirimu kawangala ate ng'omwana asembayo yafuna akawuka. So mwebale nnyo abafollowinga mbatera muddala ekitiibwa. So nzikirira ku kyalo Katente tuyise mbiwonvu n'ebifo okulaba nga tujja eno okubakolera emboozi eno. So video gyongereyo subscribinga olabe emboozi eno ofune ekyokuyiga. Tuyingira ddala munda mbeera ku pikipiki yange eno bajaji boxa tusanjiteekamu otufuta ne tukoyiro ate nenzija mbeere nga ntuuka ku kyalo Katente mbakolere emboozi. So nyumirwa emboozi eno nga bwetuyengerayo mu maaso ya maama awangala n'akawuka akamukenenya ate nga n'omu ku baana akayina. Nze Sonko Muhammad katweyengereyo mu maaso. Kale omukutu gudu talent kwe tusinziira kubeera nga tukuweereza. Linnya lyange nze Sonko Muhammad. Tutuuka ku muntu wa bulijjo ne tunyumya emboozi ez'enjawulo. Gwaliyo atulaba n'ofunamu ekyokuyiga n'omanya ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Oyinza obba ng'olina wooli ng'olowooza ensi ekufunzizza nnyo ekunyize nnyo naye ate bw'ofuna ku mboozi nga zino omanya nti waliwo ate ayinza okuba nga akusingako oba okitegeera. Ekirala tulaba n'ensi ebintu nga gye bitambula. Ekyokuyiga kyo tukifunira ddala nnyo tera nnyo kukibagamba. Tutambuliddeko eno tuli mu disitulikiti ey'e Mukono naye tuli munda ddala bayitayo Katente. Tuyise mu byalo bingi okuba nga tutuuka eno. Bw'otuuka e Mukono mu tawuni babayita ewantuli n'okwatale bayita elidde Katosi ovuga Kolansi oyo paka mu makkati oba paka gyakomekereza wali round about oyawula okudda Enkokonjeru okudda ewalala. So ne tuweyongerayo munda ne tuvuga Kolansi omulala ne tuweyongera mu maaso ne tuyita mu byalo eby'enjawulo Kisogawa ne tukka eno wansi bayitayo Katente. So ku kyalo Katente kwe tuzze ne tusanga omukyala Katente bakita Katente kyekiro ekyalo kutuli egombola mu kiri bagiyita batya? Nakisunga. Egombola ina Kisunga. Okay, so wetuze okusinkana omukyala gutwagala okubeera nga nyumyakoko naye tusimbule emboozi eno tulabe tusanyusa okulaba nnyabo. Kale sebo obulamu okugamba butya? Obulamu tebubadde bubi kozi obwammwe eyo. Waayi naffe gye tuli mpola mpola tusimbudde okuva bayitawo bw'oyogerera awo njegoyego z'ekibuga Kampala eri tuba mu Wakiso mweno mulimu Mukono. Bigenda biti eno? Tebibadde bibi. Naye kubagamba tebibadde kitegeeza lwo bibadde ebirungi nate kati nga si bya mulembe. Kale nze nganze kuba abalala simanyi Mukama asobodde otukuuma naye nze nganze ku lw'embeera gye ndimu nganze ne famire yange. Ne famire yo muli somehow tulabako famire muli famire mu y'abantu nga bameka? Ndi nze n'abaana bange abo 3. Abaana 3? Ate taata w'abaana? Sirina taata waabwe. Kiki lwaki temulina taata w'abaana? Kuba oyo omuto namuzaala kuno kuba kuno nali nzizeeko nga nzize kukola ku Katente. Ng'ovudde sayidi wo? Nali nviiridde Entebbe. Entebbe eri kumpi ne Kampala? Eyo ku Kyeggaluga. Ne nzija kuno nina omwami eyandeeta nga nzize kukola. Nzize kukola mirimu ki? Nali nzize kumuyambako byakufumba buugi ku ssomero. Ne ntuuka kuno nampa ebyokusomesa ne tubeera mu byokusomesa paka COVID we yatuyingiramu. Okusomesa wali teacher? Kitegeeza wasomako gwe? Nasomako mpaka P6. Paka P6.
kati ojja kuleeta ngoze kufumba buugi bwatuuka n'akugamba n'okusomesa okusobola naŋŋamba ngira muyambayambako nga wanoonya omusomesa. Essomero lyalina abasomesa nga bameka ddala liriva ku kirasi paka kirasi ki? Twali tukoma ku pittu kuba kwaliko nasangako omusomesa omu okuva ku nassale toopu piwano pittu ebaali likoma. Okay, kati so notandika okusomesa kirasi ki? Nali era nsomesa nassale baby class toopu ne middle nali nsomesa. Nyengera okusomesa byongo bitegeera bulungi oba byali byakuyiyayiya kuba obanga gwasoma paka P6? Nali mbitegeera kubeera nassale tosobola kubanga tosobola gisomesa. Biba byakuzanyazanya bwe bityo. Anti abaana abamu baba baagala oyiga oluzungu n'okugira nabo oluzungu lumanyi bulungi olufuuwa. Oluzungu era nali nga ndwogera. Nali njogeramu okwogeramu ng'onooyogera n'abaana. Nti how are you? I'm fine. Oba luli lwennyini nti omwana osobola okumunnyonnyola mu Lungereza lwennyini luli mwana alina asobola olukwata. Nga asobola okukola nti oddayo waka agamba maama tolidde nkya temujja kusoma. Mukome okulwokuna. Nali njogeramu nga nsobola okulwogerako obulungirungiko. Ekitagiri kugenze nnyo wala. Kati ne mutandika okusomesa covid najja. Netandika okusomesa covid we yajjira. Covid we yajja ne tusooka ne tutuula ng'obuyambi sirina. Kati wafumba ng'obuugi nga omala ng'ogenda ng'osomesa? Twali tetufumba bungi kuba era olwatuuka kuno natuukira mu kusomesa. Kati ekyokusomesa yakikuyingizamu nga mumaze kutuuka kuno? Oyo yennyini omwami eyandeeta. Kati ate ani yasigala afumba obuugi kuba bwe wali baali tebafumba kubeera nasanga tebafumba. Kalinga kakodyo nti kamutwale ng'omufumbi naye wentuuka eri afuuke musomesa. Netuuka kuno covid n'atuyingiramu yatuyingiramu netandika okubeera nze n'abaana babiri nga tolina lubuto. netandika okubeera nga neeyiye era nga nsula mu nnyumba eyo. Wali we tukusanze? Wano ebiseera ebyo nali sinnaba kudda eri. Kati we natandika okubeera awo nembeera nga njiyayiya omukyalo ono nga ntwalako mu nnimiro eyo nanfunira kamere netujja netubeera netugifumbanga ng'oluusi tunywerako amazzi tuleeta muwogo oba lumonde bwaba afunyeyo akatooke n'atuwa netubeerawo bwe tutyo buli mu mbeera eyo. Kati covid we yamala okujja nenfuna omuvubuka waliwo omuvubuka gwe nafuna. Dokuba amanya go nerabidde okubuuza amanya go erinnya amanya go gwani? Amanya nze Nasozi Aneti. Nasozi ani banosozi baba beddira ki? Njovu. Gwolina emyaka emeka? Ntambula 27. Ogenda weza 27. Nenfuna omuvubuka nampasa. Nafuna omuvubuka nga simanyi nti mulwadde. Nembeera n'omuvubuka netubeera naye. Temwekebeza? Netubeera naye. Twamala okubeera naye netubulirawo ddala okumala emyezi nga 3 nga tubeerawo awo. Nanjijawo nantwala eri ewuwe. Omuvubuka ye yajjanga ewuwe eno gye bali bakunyumba nga yimwe yakuwasiza naye nga naye ayina ewuwe? Ayina ewuwe. Nanjijawo nantwala eyo ewuwe bayitayo Gaba. Egaba ewuwa? Kubino ebyalo so si Gaba eri olutebe? Kubino wano wennyini kino ekyalo ekiddaku kye bayita Gaba. Nengenda nenfumbirwa nensooka nemufumbirwako nembeera eyo. Nembeera naye saamala naye ndowooza na mwezi mulamba ng'atandise okunkuba atandise okukola ki nga ŋŋamba abaana nga siina lubuto nga ŋŋamba omwana omu tamwagala nsigazeeko omu nenjawukana naye. Lwaki omu yali tamwagala yagalako omu? Mbu ng'amutunulira bubi oyo omutombola okuba alina amaaso manene. Amaaso manene? Obala okuba nti gandali? Simanyi. Abaana balina endali bonna? Simanyi kuba nze omwana alina amaaso manene that's why tamwagala. Okay. Kati nenkola ki nemuviira nenfuna omulimu era kumpi naawe wennyini waabeera. Nali nkola waka ewantu we nali nkola so n'oyo omwami twakamala okumuziika mu mwaka guno. Wagenda okukola omulimu? We nagenda okukola omulimu. Wali okola emirimu ki? Nga nkola waka kumufumbira kuba yali mukadde nga takyasobola kwefumbira.
kati emirimu ng'egyo obanga bwa house girl waka olwoba osasula ssente nga mmeka eno ku kyalo? Ebiseera ebyo baali bampa £40 buli mwezi, so nga bakuliisa n'okusuza? Nga bandiisa n'okunsuza n'abaana. Nembeerawo, bwe nabeerawo ne twawukana n'oyo, kwe kufuna omuvubuka omulala n'enzaala oyo omwana. N'ofuna omuvubuka omulala, kati ye yakuzaalamu ono omwana. Naye oli yasooka yakulekera obulwadde, buli oyo yakkubanga, naye gwe tewamanya nti ofunye obulwadde? Saamanya. Then n'ofuna omulala. Kati ojja atya okumanya nti ofunye obulwadde? Okujja okumanya nti nfunye obulwadde lwa mwana wange oyo. Ng'ogenda kuzaala? Nga maze okuzaala. Bwe namala okuzaala, nembeerawo n'omwana. Soko kati nnyo ogambye omanye nti ofunye obulwadde, wamanyira muddalo nga bagenze okukebera? Tebankebera kubeera mu kunywa eddagala, nalinywera wali waggulu naye tebanzijjako musaayi. Mu ddwaliro tebakuggyako musaayi? Tebanzijjako musaayi. Ojja otya omanye nti ofunye obulwadde? Okumanya nti nfunye obulwadde, eriyo omukyala gwe nagambako ne mugamba embeera yange si nnungi, ng'omwana wange oyo ye essaawa yonna afa. Omwana essaawa yonna afa? Nga abeera yenyola buli ddakiika nga talya mmere gyalya gyazza ng'akogga. Pozinga bupozinga. Obadde otunnyonnyola omwana yatuukanga n'alwala naye nga nze simanyi kikimulwaza okumala mwaka mulamba nga ye takula, ng'abalala bonna be nazaala nabo abaabwe bakula batambula, naye ng'owange yadda buto, nga buli ssaawa abadda buto. Nendowoozaako nti oba bamuleega n'omuleega naye ng'ate tekyali kireego. Okuleega kwe tugambe nti ng'omwana oba tugambe nti baaba baakuleegerako ng'oli lubuto, omwana kwe kufuna ekireego. Okuleegerako ng'oli lubuto kye kitya? Sisobola kinnyonnyola bulungi. Kubanga kuloga nga mujjawo n'akuloga nti omwana mujjawo oba bwe kityo. Kati neŋŋambako omukyala we bamuyita anti ŋŋanda Yeni Francis. Alina abasawo. Alina abasawo. Najja n'abasawo abo ne bajja ewaka ewuwe, najja n'ampita kuba nali nsula wali waggulu. Abasawo b'oku kyalo bavi ekiti? Eriyo bano babeereyo Nkokonjero. Naye nga basawo bazungu? Najja ne bankebera, ne bakebera ne bali abaana nga bo tebalina. Nze ne bankebera ne baŋŋamba nnina. Kati ne baŋŋamba noono mumutwale mu ddwaliro bagende bamukebere. So bali abaana bo babakebera nga balamu? Bali bo babakebera nga balamu. Ng'olina obulwadde? Ate ye? Kati noono we lwagenda mu ddwaliro ne bamukebera, era naye ne bamukebera ng'alina obulwadde. Ono omwana ali wano naye nga yafuna obulwadde? Nga nabuzaala nabo. Embeera kati awo omala omanya nti omwana alina obulwadde ki kyewazzaako? Kumanya nti omwana alina obulwadde, nasooka nendowoozaamu nentunuulira abaana bange kuba ekisooka embeera gye ndimu sifuna buyambi, siina buyambi bwonna bwenfuna nti buubuno. Newekiba kyakulya netetenkanya bwetetenkanya, abaana bange tebasoma, embeera yakweyiiya. Ampatako okulya nampa, tojja kgenda wagundi nti buli lunaku akuwa ekyokulya, olina okuyiiya ng'omukazi osobola okubeezaawo abaana. Naguma neŋŋamba abasawo, nembagamba kuba bambuuza, ne bambuuza ogenda kukola otya, kuba nze nakogga nenzigwawo nga sikyasobola nakukola, sikyasobola kulima, nga sina kyensobola kwetikka yadde kidomola ky'amazzi. Olwamala neŋŋamba abasawo kammire eddagala sobole okukuza abaana bange kuba sirina buyambi bwonna bwempeebwa nti buubuno. Famire yaabwe yansuulirira, neeyoona omwana naye ensuuliridde, sirina kyenfuna yadde n'ekimu nti kiikino. Kati we naabasimira ddagala ŋŋenda kukola ntya?
abaana bange ababiri tebali baakuno nti banaabeera kuno nti ba famire yaabwe. Abaana bali ababiri taata waabwe y'omu? Taata waabwe y'omu. Ono yekka gwe nazaala yekka. Taata w'abaana bali ye agamba ki? Taata waabwe tetumanyi nakati ssaawa zino gy'ali. Otya kubanga tomanyi waali? Tetumanyi kuba mbadde nkubaakubako ku masimu ne nkubira bannyina. Bannyina bennyini nga baŋŋamba taata waabwe ali mu kyalo ate mu kyalo tantwalangayo simanyiiyo. Era sigendangayo. Kuba oyinza obba nga oli wano omwana n'afuna obuzibu obunene nga yeetaaga kuba ng'agenda mu famire then ng'okola otya? Ekigumira kubeera nali already babadde nga balwala. Waliwo ekinene kiyinza osinga okulwala then ng'otandika otya? Akyogerako se yakireeta naye nga obeerawo ne weebuuza muno ogamba nnyinza ttandikirawo. Mulamu wange omu alina we yazimba alina waali. Bali okwo ku kibuga kwennyini. Naye omu alina we yazimba. Oba omanyi ngaosobola otuukawo? Mba nsobola otuukawo we mba nga nfunye obuzibu. Naye kati taata waabwe nga ye taata waabwe baŋŋamba yadda mu kyalo. Simanyi na biki byaliko. Kati taata w'omwana ono ye tomuwulizaako? Taata w'omwana ye oyo twayawukana. Tampa buyambi yadde n'akasente yadde n'akamu. Bukyanzaala omwana. Naye nga ye omulabako kuno ku kyalo kwoliko kuba musanga ye? Namusangako era kwali abeerako. Ne bw'oyogerako naye? Ambuzaabuza agamba nja kukuwa naye nga takuwa kasente nti kaakano tewali ssente zonna zampa. Era mba nina okweyiya ne ntoba nganze makazi okulaba nti omwana wange abaawo. Kati ennaku zino okola ku mirimu ki egibabeezawo okufuna ku byokulya? Simanyi oba ennyumba obalole bakuwa ennyumba balala oba yakupangisa okola otya? Ennyumba yo era nali nafuna ennyumba nga mmanyi nti naagisobola naye ennyumba yatuuka n'ennemerera yali yakupangisa. Ng'olwo omwezi baya ssente mmeka? Yali ya $300 ate nga sisobola zifuna mu mwezi kuba abaana balina okulya. Nali sisobola zifuna. Nyumba nga $300. So nentuuka nekulemerera n'ovaamu n'oddawo? Nentuuka nennemerera nenfuna we nasaba wali nengenda nensaba wali nengira nga mbeera. Ngira ng'obeerawo nga w'osula? Nga wensula mpaka we naayiya akasente. Wo wali seefu bulungi nnyo enkuba, empewo, eri abaana, ebyokwambala? Era nga woolabye we tuli ebisinga nabiteresa nga sisobola kugamba nti nfuna akafaliso oba ki kuba mba siina wensobola bitereka. Nti abaana basula ku ki? Era tusula okwo kwennyini wetwezingira awo. Wansi just awo ku kakutiya abaana ne beebaka ku kakutiya olwo ebyokwebikabika? Bomba bika ekyo nze nenfuna ekintu kyonna kye neezika oba sweta nenyambala netwebaka. Kati olina pulaani ki nga ggwe omuntu kubanga ebintu nga biringa ng'ebitali bulungi kuba tosobola kusaba nnyumba ya $300 kati okola otya? Obaako gy'ogenda n'olima tukulaba ebigere nga bwe tukusanze biddugala abaana bonna ndaba baddugala nnyo nnyo. Era nsobola mbaako akalimu ke ngenda nenfuna nennimira naye era omulimu ogwo gwe mba nfunye sigamba nti nsobola okugumala mu lunaku lumu nga we nakugamba nti siina maanyi galima. Ekinene ennyo okusobola n'okuntwalira omwezi mulamba nga sinnagumaliriza. Olwaki nti amaanyi matono? Era sinze ali awo kuva we nalwala obunafuwa. Obulwadde bwakunafuya? Naye eddagala lyo kati olijjawa? Eddwaliro liriddawa kojja eddagala? Jja Nkokonjeru. Nkokonjeru? Nkokonjeru yewa? Era eringa gye tusanze? Eri sayidi yeeri. Naye nga lyolifuna n'olimira bulungi? Buli nnaku ati obeera olina okumira buli nnaku omira? Kati ate beebi ono ye n'omukola otya? Era naye amira. Waliwo eddagala lyaba lina omira naye buli lunaku? Amira buli lunaku. Kati niye ono omwami gwasembayo bba naye teyafuna bulwadde? Simanyi kuba kati buli omu ye ali bibye. Ye teyamanyako nti mwagenda okwawukana nti wafuna obulwadde? Kubanga ekyewuunyisa oli yakusiiga obulwadde siga obazaalamu omwana ate omwana wamuzaala mu muntu mulala so ekitegeeza naye ayinza obba nga naye nga yafuna obulwadde oba teyamanyako nti bakukebera nga gwafuna obulwadde.
nze namugambako naye ye alabika oba yakitwala atyo. Namugamba nagendako mu ddwaliro ne neekebeza naye simanyi. Gwe tomanyi oyinza okuba oli mulamu. Wandibadde ogendayo n'okola ki n'olaba. Naye kati simanyi. Ndowooza oba yamala n'akitegeera awo simanyi. Omwana oli asooka alina emyaka emeka? Atambula myaka 8. Ndowooza emyaka 8. Olwo wamuzaala ng'olina emyaka emeka? Simanyi kuba namuzaalira mu 2014. 2014. Ng'olina emyaka ng'emeka bayira ttayo? Nalina emyaka oba nga 16, 15. Ye omusajja yakwana bukwanyi n'akuwasa n'ozaala omwana be byali biyitibwa eyo omwana yasookera ddala. Oyo ye yankwana ne tubeera ffenna. Emyaka egyo emito omwana abeera akyabeera ne famire ye ne bazadde be. Gwe wali ludda wa yakwana atatuuka okutwala n'akuwasa n'obeera naye n'akuzaalamu asooka n'akuzaalamu owookubiri. We yansanga ng'ewantu nkola mu bbaala. Wali okola mu bbaala? Nali nkola mu bbaala nga mpeereza naye ng'awantu wendi nga waka nga wano. 15. Nga ndi nga waka nga wano naye ng'oli ayinawo ebbaala. We yansanga. Kuba ne mukama wange naye yennyini yali anywa omwenge. Ebiseera ebisinga tabeerawo. Nga tasiibawo akomawo kiro. Nakwana nakutwala ewo obeera obufunira mu bbaala omwo mwennyini? Yantwala wuwe. Nakutwala wo waka? Yantwala wuwe gye lwakuba okuzaala nazaala ne ngenda ewaka gye banzijanjabira. Embeera nga siyamu. Naye kati olina pulaani kiki ky'ozzaako ew'okusuula ebyokulya by'abaana kati leero ono nga yeebase obudde bukyali saa ziri 7. Badde bamaze dde okufuna ku kye balya. Badde nayiyizaako awo ku muwogo nga baaliddeko. Baaliddeko ku muwogo? Ng'ate wenjiya kye banaalya ekyeggulo. So ekyo emisana n'ekyokumakya breakfast byo kasita baafunye ku muwogo. Neno olina kujja tekibanalyako kiro. Beebake. Kati omwana tatera kulwalirira kuba baba balina obulwadde obwe butyo. Era atera okulwala n'okuddukana kubeera emabegaawo namuzaayo mu ddwaliro ne baŋŋamba akawuka ke kaalinnya. Akawuka ke kaalinnyako ono omwana? Nti kitamira eddagala talifuna bulungi kyava ku kyokulinnya tebakunnyonnyola? Baŋŋamba era talifuna bulungi. Talimira bulungi. Oba si ekyo nga ssaawa ze muweerako zendi nga sirimu wa mu budde. Tebakuwulya budde butuufu oba oluusi weerabira n'oyosaamu n'otamuwa? Sigamba nti njosa siyosa. Naye essaawa kuba baŋŋamba okugenda okumira eddagala alina kusooka kulya. Kati woogendera okufuna ekyokulya amala okukirya alyoka amira eddagala ng'obudde olwedde bugenze. Kuba oba olina onoonya ekyokulya ekitabaawo awo mu budde. Embeera eno ogenda malako otya nayo bannange? Amalako otya nayo? Kubaako abantu bose babeera nga batulaba nga bagoberera emboozi zaffe zino. Naye kati nga gwe omuntu ki ky'olaba ky'oyinza okusooka okwetaaga ennyo ennyumbwamu singa wabanga aliyo omuntu ayinza okugamba mukyalo oyo mulabye kangezeeko muyambako bwenti. Kiyinza okugamba nti singa kino kyekyetaaga byakwambala by'abaana, byakulya, byakusula, kiyinza bbaaki olowooza. Kuba eddagala ly'omwana kirungi lyalifuna gavumenti erikuwa lya bwereere. Si lya bwereere era nayo tuwaayoko kasente. Okufuna eddagala? Tuwaayo buli mwezi oba olina okuwaayo nusu 100. Buli mwezi olina okuwaayo nusu 100? Omwana omuweerayo 100 naye n'owaayo 100 buli mwezi. Ze 2,000. Gwe omukulu olina okuwaayo n'omwana n'awaayo. Ate okugenda olifuna wo otambulawo ebigere si distance mpanvu nnyo. Era nayo transport olina okufuna transport abanga bw'ameeka akujja wano n'akutwala mpaka gy'olina olijja. Okuva wano mpaka endi ku ddwaliro wantwala amagenda 15,000 n'amadda 15,000. Boda gwe mutwalo. Gwe ogutetenkanya n'ogu kati eddagala lyo talikola bbanga ki? Olumu wemba nga nfunina akasente nga weekali ngenda nensabayo oluusi myezi 2. Mwana nenfunayo myezi 2 nange nenfunayo myezi 2 ate paka yinaanoonyeza endala ze ngenda okufuna ezintwala nezinkomyawo nezijjayo eddagala.
Okay. Kati kitegeeza emyezi legali ya myezi 2 olina obbawayo 2,000 egya buli mwezi n'omwana 2,000 zenga 10,000 ndala nga 4. Kitegeeza gwe mutwalo nga gumu lwafule n'ekitundu gwe baweetaaga. Bw'obanga tosobodde waayo 10,000 lwa buli mwezi tebali kuwa. Bakuwa naye era baba bakubanja kubeera naawe kiba kikulumiriza nti bakubanja. Nozikulema n'oguddako nezikulema naye ng'oddayo yagala eddagala basobola ogaana likuwa. Simanyi kuba engeri gye nnaakatandika mbadde sikigezesangako. Wakamirira bbanga ki oba gwe n'omwana? Mwaka mulamba. Naye tebakubanjayo kati ggwe obadde osodde oluwangayo olwo 10,000. Ate ebanga mu byokulya kati omwana ngono bakugamba balina kufuna biki ebyokulya bye balina okufuna? Era ebyokulya byetaaga ebyokulya kuba bangamba mugulire mukene mufumbire mugulire ng'obuugi amata naye ebiseera ebisinga obusera obw'omuceere obuugi bw'omuceere obuugi obw'obusera mbugattemu mukene ngattemu n'obwo obwakasooli mbigatte wamu n'egundi n'amata ago naye ebiseera ebisinga sente kale ngazo sizifuna zisobola kubigula ebyo mba sizirina. Embeera si ya mulembe kitegeeza bwe nfuna omuntu n'atwayo 1,000 olukuyamba waayo mu ddwaliro ogw'omwezi noba ng'oguwonye omwaka gubaamu emyezi 12 omuntu omu atuwa omutwalo gumu mu 2,000 netuzisasula kitegeeza tuba tumaze okusasulira omwaka mulamba kugombole gyo 10,000 kubeera galina bali abwerere naye bayinza oba balinamu ensonga zaabwe nazo ng'eno mu byalo kuba sente ezo si nnyingi oba bagambye waayo 10,000 si kingi tetujja kubanenya mu byabwerere gavumenti biki tomanya bayinza oba balinamu ensonga zaabwe ng'ekyalo bwe kiba kiri. Then ebyokulya by'omwana obuwunga ng'obwo tegeeza mufunangayo wano n'abawaayo kilo z'obuwunga nga 10 n'abawaayo togeze n'ez'ebijanjalo nga 5 beera nga 10 alina kyaba akoze ekinene famire yo kale ate ebyokwambala abaana naawe era n'okwambala tebalina bantu batuwa buwi ngoye nenzifunzaamu ne basobola okwambala nze bwange banga za mukulu wano waliwo ekyalaani abazifunzaamu ab'ekyalaani tegeeza omuntu ne waba alinayo ngoye nga zikozeeko nga nkadde n'azireeta muzeeyanza mutandikirako okuzambala ebyo ebizigo byo mwabivaako nti wayika neesiigayo wano akazigo nnyirireko era nga wootulaba olumala okunaaba bwe tuti bwe tubeera amazzi g'oluzzi we zimufuna ag'okunaaba ne munaaba oluzzi tufuna ge tunaaba amazzi tugenda ne tukima ne tufuna ne tunaaba naye okwesiiga kasita tuba nga tumaze okunaaba nga tukivaako. Embeera si ya mulembe n'omufaliso era tulina gumu kwe twebaka ffenna basatu ne blanketi 2. Kitegeera. Okay. Tugenda kulaba tusabe Katonda. Oli wa ddiini ki? Ndi Mukatuliki. Kanisa kati wane liruddawo okumpi omusabira? Eri Nakkalu. Naye ogendayo n'osaba? Noyogerako ne bwana mukulu n'omugamba mpa ku ssaala wano waliwo ekiganye oba olwa ogendayo okwo? Nsaba kuba kati nali nalokoka nga nsabira mu gundi y'abalokole Mukama asobole okunnyamba olw'embeera gye ndimu njiveeyo. Kati Mbakatuliki tokyaliyo kati oli mulokole? So olinawo wano omusumba okumpi gy'ogenda n'osabirako? Abasajja era babaako kuno ku byalo tofunayo musajja gw'ofuna nga yazze nga akwetaaga ayagala kukwana nga gw'omuntu. Ebyo byo nasooka ne mbiwummuza ebbali okusinziira kati ku kyendiko ne kye nnafuna sooka endabirira abaana bange bakule baveemu. Okusoma basomera wabbu? Okusoma emabega badde nayiiyaayo akasente nga basomaasoma naye kati wekuva ebaabagoba baatuula. Wali wayiiya kammeka?
Tuwe mabegaawo twali tuwa 2 kitundu. Buli mwana? Buli mwana. Somero lya gavumenti? 2 kitundu. Bali ababiri abasoma kigazi gya emitwalo 5 buli ttaamu. Naye kati basasula 4 ate sisobola ziwaayo azongeza. Emitwalo 8. Emitwalo 8. So kati babeera bubeezi waka? Era babeera bubeezi waka ne tufunye akalimu ne tugenda ne tukakola ne nsobola ne nkola ne nfuna ak'okulya. Kasita bafuna ak'okulya nga tukomawo nga twebaka. Omukulu wa myaka emeka? 8? 8. Ate amuddako? Oyo wa 6. Myaka 6. Then ate ono? Ono w'ebiri. Myaka 2. Kale abantu baffe abatulaba ndowooza embeera mugiraba. Nabasuubiza nti nyaga tutuuke nnyo ku muntu wa bulijjo tufune ekyokuyiga, tusobole okwongera okutya Katonda, tufune eddiini mu mutima. Manyi oyinza obbeera eyo ng'okiyinga naye ng'ate at least singa olaba embeera abantu mubeera bayita oyinza okugamba wano kansibeesibemuuko oba okitegeera okunyicakala oluusi okuba kuyitiridde obungi n'ogamba waayi emboozi eri gye yakoze omuntu yafuna obulwadde nga bufunye bweti kansibeesibemuuko oba mba nfunye omuntu kanneekuume oba katugeze olaba nga twekebeza oba okiraba si tulabe nga tugeza kuba nga tufuna ekyokuyiga ekifaanaganako ng'ekyo. Ntera nnyo okubagamba nti gwe gy'oli osobola obba ng'olaba omuntu embeera gy'aba alimu oba gy'abeera ayitamu gwe ng'olina 3,000 oba 5 nga gw'olaba ng'entono olaba nga zirina kyezisobola kukola. Naye muganda wange nkubuulira ssente ezo nnyingi zirina kyezisobola okukola era eky'amaanyi ennyo nnyini ddala. So ndabika nga agenda okubata abantu bange n'endowooza embeera nammwe mugirabe nga bweri bwefaanana. Tuli mu kyalo eno munda eno waliyo amaduuka nga oba olina emitwalo 6 osobola opangisa edduuka n'oyirirako bizinensi. Nga oba olina emitwalo 3 osobola okuba okupangisaako ennyumba. Kitegeeza omuntu singa alina emitwalo nga 3 oyinza okusobola okumpi omwaka nga mulamba. Okiraba. So ekyokukola nammwe mukimanyi sijja kukibagamba. Naba nga luwo omuntu ali okumpi mu mukono muno osobola okunkoonako ne nkuleeta n'olaba ku famire eno. Abamu tulina ebimu bye twakola ebikolobero n'ebive n'ebirala naye ng'onoonyega egyo weegayiriramu Katonda abeere ng'akusonyiwa. Ddayo eri ewali banno naye nga weegayirira Katonda abeeke engeri gy'akusonyiwa. Tomanyi oyinza kukikola otya. Osobola okujja n'osaddaaka. Osobola okuŋŋamba Sonko oliwa ne nzija ne tujja ne tukuleeta n'olaba abantu abamu n'obaako ky'obawa nga bw'osaba Mukama Katonda ayisize ku ekyo akusaasire. Abamu muli mitala mayanja naye nga mulina embeera gye mweyitako mwefaanaganako bwetyo oba nga bagikunyumiza nti maama wo gye yayitamu naye ng'oli at least obulamu bwakyukamuuko naye nga bw'ojjukira ekintu kino oyinza obbaako nawe omuntu gw'oyinza okugamba kanyamba omuntu ono kuba nange nayita mu mbeera bweti, kanyamba omuntu ono kuba nange maama wange yayita mu mbeera bweti wadde yafa naye at least kanyamba omuntu ono nsabire Katonda essaala amuyamba amuteere mu baraka obulamu bw'omuntu obeere nga at least bweyongerako mu maaso. Katonda yalina empeeraayo kera nnyo kibagamba. So si muntu gwobeera oyambi ye talina mpeera yayinza okwebaza n'okusabira ku ssaala Katonda n'agyanukula n'ofunamu ate obulungi. Maama kiki oyagala otugamba ekisembayo tutere tukute emboozi tugiwulidde yonna nga bwetambudde ensi ekulaba. Badde nsaba abantu bonna abaliyo yongezaako ku ddoboozi nze kyembadde ngamba abantu bonna oba baganda bange abali eyo mikwano gyange kyembasaba musobole okwekuuma kubanga buno obulwadde buluma ate butta ate tosobola kumanya nti ono anyirira olw'okuba nti tabuyina oba anyirira. Mugende ku musaayi mugende mwekebeze muve mu bintu by'okucakala nti mugenda kucakala. Era naye wacakalako ekitegeeza emabega sicakalangako era okugenda okujja eno nafumbirwa bufumbirwa kwe kufuna omuvubuka naye nga saacakala nti nacakala kuba twakula ewaka nga ffe tetuli bacakazi. Ate mu bbaala gye wali okola? Mu bbaala nali nkola waka nga wonaalaba nti waka. Obbaala bw'ewaka nti waliwo abajjawo ne banywa guno omwenge guno mbayako ebitaanako ebibiri. Ogwo gwe twalinga tukolamu nga nkola waka naye nga sigamba nti nali mu nkola mu bbaala nnene oba gana manene naye nga nali nkola waka wennyini nnyini. So abantu okwekebeza ate omuntu ayinza okusobola okukwasiza akantu bwengeri bakubira omulanga tomanya. Era nange neekubira omulanga bannange abasobola okunnyamba
ku lw'abaana bange kuba mbayimiriddeko bw'omu. Tebalina ngoye, tetulina kwa kusula, n'ekyokulya kyennyini tumamanta kimammante, n'ew'okusula wennyini tetulina, tusula mu bifulukwa. Naye alinayo konna k'alinayo annyambe, newezinaaba 200 oba 100 n'akwasizaawo, nensobola opangisa akayumba kensobola okubaamu n'abaana bange. Yonna alina kyampaddeyo mba nkyeyanza, Mukama aba genda kumuddamu amuwa omukisa. Naye singa oba ng'ofunye chance n'ofuna omuntu akupangisizzaayo akayumba ako n'okayingira, osobola okuddamu n'olwana n'osobola okasasula emitwalo 3 emirala egiddako. Bwe mba nga nnina omulimu ate nga ne wenkolera wakola mba nsobola okukasasula. Kubanga waliwo omuntu ayinza obeera nagamba kamusasulire akayumba ak'emitwalo 3 eyo okuyingira gibeera emyezi 3 gy'emitwalo 9, naye nga tolina okukasigalamu olwane kati okayimirizeewo akayumba ako oba onaakola otya? Mba nsobola okukasasula bwe mba nga nnina omulimu, kubeera luli kannemerera olw'ensonga nali siina mulimu. Kati olina gw'olinawo gw'okola? Era nnima bulimi, oli wampita nti jangu olime wano ne ŋŋenda ne nnima, ne nfunayo 50,000 ezisobola okumbeezaawo. Kati n'okulima basasula ssente mmeka? Kisinziira olulimbi lw'oba osaze ate ennyimbi zaayo baziseera. Bayinza okusalira olulimbi okutandikira we bati kudde eri mu lujja eri wansi. Yiika omanyi bwe bayenkana? Yiika ngimanyi. Yiika bayinza ng'ogipatanye tugeze ng'oli agitaddeko bapakasi, ayinza asasula ssente mmeka bapakasi ne bagirima? Simanyi kuba sinze sigikolangako sigipatanangako. Naye okubanga wano kati paka ng'ennyumba eyo weeri bayinza asasula ssente nga mmeka oba waba kumpi? Oli ayinza okuwa 4. 4,000. Naye ng'oyinza lulimira bbanga ki olubimbi olw'4,000? Wiiki nnamba. Ogwe oba omuntu omulala? Nze ŋŋanze. Nti okulima oli munafu mu kulima. Naye singa oba ng'ozze ku feeding ey'omulembe olowooza oyinza okuddamu n'ofuna amaanyi. Era amaanyi gaba gasobola okudda kuba nze kyemmanyi buli bulwadde bwe bwammalamu amaanyi. Naye waliwo ebyokulya byosobola okukozesa ebyokulya byennyini eddagala likugonze. Eddagala eryo ly'amaanyi lyetaaga okuba ng'olya ate ng'onywa bulungi kuba tugendayo mu ddwaliro ne batusomesa naye ng'ebyokulya tetubifuna. Nga olina obba ng'onywa obuugi. Olina okuba ng'onywa olya bulungi bintu ebitongole olina by'owuutawuuta okubeera ng'oddamu amaanyi. Munywa ku mazzi agawerako. Nkitegeera then nga bw'olya kati amaanyi oba osobola ogafuna n'oyinyuma obuyimbi olw'amaanyi n'oba ng'omuntu owa bulijjo omulamu. Bulwadde si bwangu, bulwadde bwa mukenenya siriimu. Olina essimu? Essimu siina, emabegaawo nabeerako n'essimu naye layini yagwa. Layini yagwa n'essimu yo n'ogisigaza? Nagivaako. Essimu n'ogitunda? Yafa. Yafa. Kale enamba zaffe muzimanyi abantu ze tukozesa osobola okubeera ng'otukoonako. Tulina n'enkola gye tukola tujja tukutera omuntu ku video call n'oyogerako naye nolate engeri gy'ensoba ng'omukwasaganyizako. Ne tuze nno wano wawanvuko naye tomanya tuyinza okuddamu ofuna essanyu singa n'otuteekamu amaanyi tuddamu ne tukomawo ne tulaba omukyalo ono ne famire eyiwa okusula. Abantu mwe musaaga mukaabya kajanja. Obeera n'ogaa nti ssente za make-up zimbuze ne zigologolera Christmas olupya simanyi olwa Yidi okaabya kajanja kyenyinza okugamba. Naye tusabe Katonda abeere ng'ayongera tugondeza mu mbeera tube n'okukkiriza n'okutyawo okwenjawulo. Linnya lyange nze Sonko Muhammad, wano nyinza okutasukkawo olunaku olwaleero. Chris Dacron gwe ntambula naye yabeera emabega wa kamera. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.